Yogera. Mpozi mwe ndia feedback kuli mulumbe sister wange yafudde Umuchi owaye ngayongera entamwesi ade ba ku
nafuna shooka empitirivu shooka egyo twafuna nga sinza kikkiriza nti ddala waliwo omuntu ayinza okuba n'olubuto nga lulimu abaana bataano naye ekyessanyu yasobola obbazaala nga bonna balamu era bakyaliwo okuva ku tuba tuli musanyu eritabangawo agenda dda improvinga bulungi era ng'atambula bulungi tuwa ku kaseera kano akazibu ennyo bwe kati okusinziira ku baana abo nga bw'obalaba yakatandika okufuna essanyu ly'abaana be ate ne bagamba nti agenze omukwano gw'abadde afunye eri abaana bano omukwano gwe balina eri maama omuntu ayagala ennyo afaayo ennyo ate nga musomesa sigati kusomesa bwa kilaasi naye n'obwensi so buli wowulira nti erinnya Nakato weekanga omuntu agambye afudde zibadde ziwera ssaawa nga 8 enkuba neetonnya empitirivu kuba ebadde neetera okukya ne bakubira sisita wange Naaki ne bamuyita bamukubidde ate naye n'atukira esimu n'agamba mujje ne tugenda basawo nagamba basawo batwagala munatusya nagamba munange omuntu wammwe takyaliwo musibe ebintu byonna mubikuŋŋaanye mugire nga mutuula wali mulinde omuntu mala omutwalako mu mokyale nga famire kibadde kifuuse kya bulambuzi era ekyewuunyisa abantu badde bakulumbuka okuva ebweru n'ebweyo okujja okulaba ddala abaana abataano weebali ddala yazadde abaana abataano muntu naye ng'abaana weebali babalabye babatadde ku mikutu gyonna era tubali tukyenyumirizaamu nnyo ng'ekyambagiro Katonda kyeyali atukoledde. Nakato yabadde omuntu omulungi, omuntu omuwulize, omuntu ayamba. Nakato bwe yayita Nazaala twawuliranga bubi nnyo Nakato naye Mukama n'atuyamba. Muwala wange n'anzibirako n'angamba maama nkubuulire Nakato ali lubuto lw'abaana 5 ne mugamba okikakasa nti ye nkikakasa naye baatuganya okubyogera. Era bwe yazaala bankubira esimu ne bangamba Nakato azadde baana 5. Nze mbeera Kakiri nenkuba enduulu bawange n'angamba leka tugwirako ddala ne mugamba siri mulalu sisita wange Nakato azadde abaana 5 tekibeerangawo sikiwuliranga. Nakato jjinzi lwali lwakubiri ssaawa 3 ez'ekiro nowe nankubira esimu n'angamba Loozi fukamira osabireko Nakato aliko okisigeni naye Naalongo tomugamba. Ne tusaba makya nenkeerayo ku Lwokusatu mu ddwaliro e Mulago kwa ICU nasanga Nakato ali awo nga talina kyategeera nga okisigeni pressure ziri nnya bwe ziddamu 0 bwe ziddamu 2 bwe ziddamu 8 bwe ziddamu 18. Benatume bagamba Nakato ng'alabika obulamu talina emulindeko mutuweemu tayimu. Era twabeera awo ne tuvaayo ekiro ssaawa 3 nga tumanyi Nakato afudde bamaze okumugyako ebyuma ne tudda ewaka. Tandika pulaani yakujja mu kyalo mba nyimiridde Busega ku stage ne bagamba Loozi okimanyi nti Nakato azuukidde. Zabadde ssaawa 9 gwa kiro ne basanga ng'akwatakwata alinga alina kyanoonya ne bagamba nti ye nenkubira abaali mu ddwaliro bagamba muddeyo gye mwasabidde Nakato mulamu. Ne tusanyuka nnyo era twali mu mmotoka pikyawo mangu mpaka mulamu. Sawo ne batugamba omuntu wamwaze bulungi engulu era mumulaba atandise okuddawo n'omusaayi gutambula bulungi. Ne tusanyuka. Kalongo Nakato alese abaana be 5 bafunye essanyu lyabwe abaana tebafunye essanyu lya maama. Amazima tuli banaku wabonna olwa Nakato ekitundu kyamufiiriddwa nnyo. Ku mbeera gye yayitamu nga tannaba kuzaala bwe yamala okufuna abaana yayongera n'okufuna omutima ogwagala ennyo abantu n'abaana era badde osanga bano abaana ng'oyinza okulowooza nti bano akasomero naye nga lwa mukwano gwabadde ateeka ku baana. Tusaaliddwa nnyo olw'okubeera omwana waffe oyo abadde omuntu mulamu tunagayowa ekirabo eky'abaana 5 ate nga ye muntu y'omu Mukama yamuwa kansera afudde alina ebbeere limu ate ne twewuunyisa ne Mukama mumuzuukizayo ennaku 3 n'ekitundu ng'ate nawo tuwuliza amawulire agamufaako. Mukyala mulungi, mukyala omuntu w'abantu
nabadde tukola emikolo wano nabeera wamu naffe akuita ffenna talina bwabadde asosola naye ng'ajja tubeera wamu omukyala abadde omusomesa omulungi nga buli lunaku lukulu agenda mu maka g'abantu abakadde ng'alina obuyambi bw'abawa sukaali munyu sabbuuni ng'abawayo ne kasente bayite mu nnaku enkulu bwe yafa abakyalo twekanga nnyo ne tutya era twajja wano twali tutuuseewo wano ne tusulawo enkeera ne batukubira amasiro ne batuwa nedda omugenzi akyali mulamu ne tusanyuka tulaba ne Mukama yamba era yambira ddala omuntu waffe akomewo ku kyalo wayiseewo ennaku 3 ate ne baddamu ne batugamba omuntu agenze tusaliddwa nnyo tubadde tulina abantu abajja wano bwe balambula ekyalo kyaffe olw'abaana 5 yazituzaalira ng'era buli muntu akyala ku kyalo kino tumuleetako wano alabe ku baana 5 abo kati ekyo kinaffe kitumazeemu amaanyi tetukyalaba mu bantu bajja kutulanga nakato owa5 kati erinnya eribadde lyakala owa5 twabeera basanyufu nnyo kuba omukyalo ono bambi yalwawo okuzaala era yazaalira abaana be ku myaka 4 kati baweze emyaka 5 gyokka Mukama n'amuyita netufuna amawulire ng'afudde netubeera banakuwavu nnyo ne bayitawo essaawa zaali 9 ne batukubira ssimu nti azze engulu okuzuukira netusanyuka era twagonywa katatu tumale mu mabaala atuli basanyufu olw'okubeera omukyalo ono abadde talina buzibu n'akamu ne mukyala yayamba abantu n'ekibi nnyo kubanga ate kati oluvannyuma ne batugamba nti ate azuukidde akyali mulamu ne bamuzaako ku byuma era asawo ne bakola kyebasobola netutuuka ne tumulaba nga waali assa ate wayiseewo ennaku bamulwe twagafuna lwakuna olwokutaano ne batugamba embeera eri bulungi olw'omukaaga nebanga eri bulungi naye olunaku olwakeesa olw'essaawa ne batugamba nti ate embeera yeyongedde okubeera embi era alabika afunye multiple organic failure mwe twagafuna lwa Sunday olw'eggulo nti nakata avudde mu bulamu bw'ensi eno olwaleero tukedde mulago clearinga bills nakukola ku bya funeral service era netubakulembera yamaze okutuuka ewaka tumaze okutuuka ewaka niye mulimu maiti eri mu kubejja era nsubira mu ddakiika mu ssaawa ng'emu mu ddakiika ajja kuba amaze okutuuka wano okuziika kwanca essaawa 8 olwokubiri